Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula aweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka obumusaasira mu ngeri y'emu atadde ne gavumenti ku nninga okubeera nga yeekomako ku bikolwa byekola ku bannansi. Ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu mu ngeri y'emu amawulire ate agatali malungi okuva eri Kyagulanyi Ssentamu ge tufuna mu kiseera kino. Waliwo ate afudde, kale nabyo si birungi. Okuziika kugenda kubeera kaseese saidi zeeyo nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa mawulire ate si malungi yadde n'akatono. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeezaako nti yeekolera Itongwa ayina wano baayisizaamu eggaali nabo tugenda kubeera nga tubatunuulira. Mick Wine amaziga gamuyiseemu muto wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dwaki gamuyiseemu? Byonna birinde mu mboozi zaffe. Banirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala omukutu oli ku DPTV Uganda. Of course yenze Sajjime abeerewo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Munzikirize tusooke mu katambi ka Mick Wine. Mick Wine akatambi kano kali so emotional, kali so touching. Ayogera ku Bobi Wine, ne bw'aba ayogera ku Bobi Wine ayina ekintu kyakuleetera mu mutwe nti oba oliawo ayina newe yamukyayira naye ng'ekimukyayiza ng'afa nnyo ku bantu ab'ebweru n'okusinga ate ab'omu nnyumba. Naye ayina ensonga enkulu zaatuwadde wano ze njagala tuwulirize, tusooke tuwulirize n'obwegendereza kawanvumu eddakiika nga 4 ne tuzigumiikirize ku lw'okusobola okubaako kye tuyiga. Nze nagendako ewuwe nga ndaba awaadi nnyingi ennene yaŋŋamba naye omanyi muto wange omanyi awaadi esinga n'okugira eyakati. Nagamba nanzikireyo kawani kenkanda bwekati naye nga kaliko namba 10 simanyi oba akyayinza okuba akijjukira kati nga kyewuunyisa aŋŋamba you know I'm one of the most influential people in the world. Mu bantu 10 naye nga ndamujjukira ng'ali mu ghetto amutoba n'agamba zino zonna oziraba eziri wano bazimpa lwakuba nsanyusa bantu naye eno gye nsinga okubalibinga mu bulamu bwange kana ka baton ng'osobola n'okukateeka no ku saati. Naŋŋamba omanyi lwaki? Kubanga nalwanirira bantu. Walijja sinali mbasanyusanga mbakolera bye baagala a few people ne because wano nayimirira ku kituufu ne bwe bandimenya ne bwe bamenya amagumba ne bwe bankola ki. Omulaba omusajja oyo bamumenya ennyindo eno paka nakati tewonanga negwamu eggumba ne balikuba ne balimenya ne ligwamu kubanga yali alwanira kituufu. Musobola okubeera ng'abooluganda tuyomba nno n'okuyomba ne tukaayana ne tukomayo just kubanga ffe baatukuza temusobola bimanya ebyo era temuli bimanya era nsaba Mukama muleme kola ki kubimanya. Naye all in all sirirekerawo kurespectinga kyeyateeka mu famire yaffe, kyeyateeka ku nze ng'omuntu, kyeyateeka ku ggwanga, sina ku ggwanga yokka ne mu nsi yonna. Omusajja oyo bamucelebratinga era nze bwe ntunula abamuzaalawa people don't know. Omusajja oyo natuukanga nga nze nseewange ngenda kwebaka Mukama tugenda kwebaka nagamba no. Osegeera
nenkyankeera kwegamba ngamba naye netuuka nentunuulira abantu abamutunzeeyo nga babadde mikwano gye. Sometimes okay olusinza nemugamba mwana kyaliwo oyo wambwa, naye nga ye agamba nti no, bali balabira ku bikolwa byabwe. N'asigala Yesu gwe ng'oli muganda onoonyiga nze kibadde kisinga okunyiza mu bulamu bwe nga nze ndaba tampa audience gyawa bali balala. Naye kye nazuula era kye nazudde nga ndaba nze nina okubeerawo, nze nga ndaba nze agamba Mick gw'olina okuntegeera. Kati bali abatalina kuntegeera benina okukola ki? Okasinga kabatanaba kuntegeera basobole okuntegeera, gw'osobola okuntegeera ne bwe ba by force. You have to understand me by force. Kakati nze ngamba lwaki kiri bwekiti, lwaki kiri bwekiti, nendaba nemugamba olaba oyo namugamba, n'agamba nti yes, ekyo kyalina okubaawo. Ffe oluusi tubeereddewo abantu ne batuyisa bubi nnyo, ne batuyisa bubi nnyo nga tusula nabo mu buliri bwe bumu, naye gye tukomye okukula ntubirivinga nti ekyo kyalina okukola ki? Kyalina okubeerawo. Osanga singa tekyabeerawo ate osanga singa tetulinga bwe tuli. Okay, ebyo bye bigambo bya Mick Wine byasobodde okubeera nga atugamba. Kansubira olina kyotegedde ku Bobi Wine. Va ku bantu bye bagamba nti beeyagaliza bokka, nga bwe twalaba kali akavubuka k'oku NBS nga kagamba bwe munaatwala obuyinza buli kimu temuukyezze nga muyina omululu azifu waliwo yali akasindise. So bareno eyo ye NBS tetugyewuunya, kye tusobola okwewuunya ng'ekoze ekigatta ku Bobi Wine. Naye ebitoola ku Bobi Wine ebyo tetubyewuunya, bye bakolerako ddala. Njagala kubeera nga nkwongerayo, Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga munnamateeka asindise obubaka obusaasira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu ngeri emu n'ateeka ne gavumenti ku nninga. Obumu obubaka bwasindise bubadde bugamba nti nsaasira Honorable Kyagulanyi, omukulembeze wa NUP, olw'okukubwa akakebe k'omukka ogubalagala ku kugulu. N'agenda maaso n'okubeera nga ayongerako, nkubiriza abakuumaddembe okukola emirimu gyabwe mu bukkakkamu, kubanga singa baba tebakoze emirimu gyabwe mu butali bukkakkamu nga beegendereza, bayinza okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannansi. N'ekirala n'agamba nti bayinza okuteeka ensi mu mitawaana. Asoose n'asaasira Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okukubwa akakebe k'omukka ogubalagala ku kugulu, n'amala n'azzaako gavumenti akubiriza abakuumaddembe okukola emirimu gyabwe mu bukkakkamu, kubanga bwe bataba beegendereza bayinza okutuusa obulabe ku bannansi. Era n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayongerako n'agamba nti ne kireetera ensi okugwa mu mitawaana. Kitegeeza Katikkiro amanyi singa Kyagulanyi embeera emutuukako. Niyo ono gwayogerako yoli gwe yatugamba nti tamanyiddwa. Olaba n'ono atamanyiddwa gwe baakwatira ku kisaawe. Kakati oyo atamanyiddwa ayinza okuleeta obuzibu mu ggwanga. Naye baabaana wansi mu comment section ebigambo wadde byayogedde bibadde birungi era bituufu, naye tebamuweezezza, bamuwadde ebibye. Sobola kubeera nga nsoma kansomeko ennungi. Abaana baweereza bavuga weebale nnyo Katikkiro, obubaka butuuse. Ne pulezidenti yennyini n'agenda wansi bw'atyo n'ateekayo komenti ye naga tweyanzizza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro, obubaka obutusaasira awamu n'okujjukiza bekikwatako munda obuvunaanyizibwa bwabwe, Omukama ng'ali naffe tujja kusomoka gano amayonga. So President bw'atyo bwazzeemu
nasembyeyo ng'agamba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bangi abawandiise ndowooza wansi wano bwe mba nga ntunuddewo abantu ab'amaanyi naye nga komenti zo osomako ezo ennungi ezisigadde n'oleka muganda wange. Bareno we tuba tuvuddeyo wa Katikkiro, Katikkiro wa Buganda, ate nga tujjukira ne former Katikkiro naye ye yatuuse mu ddwaliro. Omukulu Mulwanyamuli naye yatuuse mu ddwaliro olunaku olwaleero ku makya nga President annasiibulwa kudda waka. Kale nno mulaze omwoyo gwa Buganda singa n'embirala oba oliawo Katikkiro wa Buganda ensonga ezo zikolera ddala bwotyo ebintu byandibadde masavu ebintu byandibadde masavu nnyo kamala. Njagala kubeera nga nkutwala wano mawulire agatali malungi okusinziira ku Ali Bukenya amanyiddwa nga Nubian Lee. Abise agamba nti kitalo nnyo muganda waffe era nga mutuuze wano eka mwokya era nga y'omu ku bammemba ba Firebase crew. Kwegamba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Memba waffe mu Firebase crew avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero oba amakya g'olunaku olwaleero. Bigambo tebizze bulungi. Amanyiddwa nga bategeza nti agenda kubeera ng'aziikibwa olunaku olw'enkya e Kasese. Olunaku olw'enkya e Kasese. May God grant him an everlasting eternal peace. Yes, bwatyo Ali Bukenya Edi Mutwe bwategeezezza. Afudde ekifaananyi kyekyo kyenkuteeredde waawo. Afudde mawulire si malungi okuva mu Firebase side zeeyo mukwano gwange ebigambo tebizze bulungi. Kale nno njagala kubeera nga mbalekera akatambi kano tukawe ku matu tukawulirize. Kalimu ebikulu kalimu ebyokuyiga. Katukawulirize ffenna oba olyawo tusinkane mu mboozi endala olunaku olwaleero. Nina emboozi gye ngenda obbaddizaako y'Abannakenya beekalakasizza olwaleero ku lwa Bobi Wine. Ngenda gibateera. Omukyala yeetikka olubuto emyezi 9 naye ate mu kaseera k'okuluzaala luluma nnyo. Naye ate ekirungi luba lumuluma kasiibuluzo. Njagala obbategeezaako bannayuganda. Buli lwofunanga okusoomoozebwa okunene nnyo naddala mu mbeera eno gye tulimu, jjukira ku mukyala w'olubuto. Omukyala w'olubuto amala n'olubuto emyezi 9. Wakati mu myezi egy'omwenda wabeerawo okusoomoozebwa n'obulumi obw'enjawulo. Naye waalisoose ne weebuuza nti lwaki bw'aba agenda kusumulukuka ate obulumi busukka nnyo? Ekintu kyonna ekinaaleeta essanyu kibeeramu obulumi bungi nnyo. Njagala obbategeezaako bannayuganda, tutambula ne tutambulira mu bulumi naye ate baabadde batutuuse ku bulumi obusembayo. Kabonero ak'essimbalaala bannange tunaatera okutuuka gye tugenda. Temupowa temuggwamu maanyi ku ssaawa esembayo. Omukyala bw'aba asindika omwana ku ssaawa esembayo waliwo watuuka ng'awulira ayagala kunafuwa aweddemu amaanyi, naye abasawo ne bamujjukiza nti weetisse obulumi buno emyezi 9, obulumi bwengedde obufulume. Ate lwaki weekuteera? Yongeramu amaanyi mu kusindika omwana. Nammwe bannayuganda mbategeeza twongeremu bwongezi maanyi. Naye olubuto lw'enkyukakyuka lutuuse okuzaalibwa. Buno obulumi obungi bwe tufuna kabonero akalaga nti abutusindikira ayidde, kabonero akalaga nti abutusindikira atidde, kabonero akalaga nti tulumu obulumi obusembayo oba tukwatibwa ku kyenda ekisembayo, kubanga gwe baakutteko wa waggulu ayatola w'enkyukakyuka. Bwe bulumi obukyasinza okuweebwa bannayuganda naddala abanyigirizibwa kasita okwata ku ayatola w'enkyukakyuka. Ke baakutte ku ayatola w'enkyukakyuka obulumi bwatweyongedde, naye ate ekigendererwa ky'omulabe kyabadde kyakutunafuya. Obadde okimanyi nti omukyala bw'aba azaala wabeerawo Katonda ne wabaawo Sitaani. Sitaani amugamba amma byeviireko obulumi bungi nnyo.
eno mukama nga mugamba nti buli kirungi kiva mu ntuuyo bw'oba oyagala okusanyukira omwana ono kkiriza akuluma ate kkiriza okozesa obukugu okozesa obuvumu omusindike buli kirungi kyonna kireeta akatuuyo munnayuganda awulira ng'onafuuye essaawa eno munnayuganda awulira ng'olemereddwa essaawa eno nkutegeezaako ekintu kimu olubuto lw'enkyukakyuka lunaatera okuzaalibwa tugumidde obulumi okumala emyaka egikunukkiriza mwana kubanga weeyajja mwaka gwa 1987 n'alagirawo bubi yajja 86 mu 87 n'akyusizaawo ssente y'eŋŋumi gye yasooka okukuba munnayuganda ng'abadde ow'akakadde bakuwaako nnusu kasanvu mu bufunze ng'akubye emitwalo 99 mu 13,000 obwo obulumi obwasooka mu mwaka gwe gumu nattiramu Dr. Lutakome Kayiira Andrew tufunye obulumi bungi nnyo ku mulembe gw'omusajja ono naye buno obwasusse obwatukanze nnyo saagala butumale mu maanyi kubanga ekigendererwa ky'omulabe kyakunafuya ekigendererwa ky'omulabe kyakumala mu maanyi ekigendererwa ky'omulabe kyakusindikira sigino nti olaba Bobby bamukuba maama nze sinkuunye waabwe fuutu soja olaba Bobby bamukuba maama nze agenda bwakoledde olukuŋŋaana ekigendererwa kyabwe kyakunafuya ggwe munnayuganda kubanga Bobby si y'enkyukakyuka Bobby yayatolawo enkyukakyuka ne waliwo abagoberezi b'enkyukakyuka bagamba anasaasaanya endiga tokuba zo wabula kuba omulaalo zisaasaane essaawa eno bagezaako tusaasaanya nga bakuba omulaalo waffe kubanga ffe tuli ndiga mu kisibo naye bwe kiba nti omulaalo bamukubye tusaasaane ate tubalage ntusobola okukuŋŋaana weewaawo olusala eryayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala naye ate ebiseera ebisinga olusala eryayi ku nkolo lulekera munyeera kuzuukuka na kwongera kubeera mukalabakalaba muzuukuke mwongere obuvumu mwongere okubeera abakalabakalaba bannange mbategeezaako tuli mufumbira emmere eyidde naye wadde ng'omukka gutugenda nnyo mu maaso tewali alirya ku mmere naddala mu kyalo nga tasoose kuseesaako mu masiga nga tasoose kukutamako mu masiga tewali mufumbi alijjisa mmere nga tasoose gumira mukka mu kiyungu bannange tugumire omukka mu kiyungu akamwenyumwenyu n'essanyu tugenda kubifunira ku lujjuliro nengera bwe ntunula mu maaso awo wano waliwo olufu era waliwo okutuuyana okuyita mu lufu luno naye ate eri bwe nnengera ndabayo embaga ndabayo olujjuliro temuggweramu wano maanyi kubanga wano we baagala obbamaliramu amaanyi ate olubuto we lwengeredde era lutuuse okuzaalibwa njagala nnyo tubeere ng'omukyala agenda okuzaala oba omukyala w'olubuto yeetikka olubuto emyezi 9 wabaawo ebisoomooza nga naffe we tusanga ebisoomooza naye ku ssaawa esembayo ng'ebyo ebimusoomooza binaatera okufuluma ate bireeta obulumi bungi nnyo n'atuuka ekiseera ng'ayagala kuwanika naye bw'aguma n'asindika ekyo kiggwa kyokka ate ekyewuunyisa bw'asindika omwana asooka kumuwa sigino nti maama ntuuse bannayuganda bannange naffe essanyu tugenda kulifuna kama mbaya ni mbaya bino byonna bye balowooza nti byakukumalamu maanyi kyokka ate bikulage nti omulaba atidde kubanga asusse bw'olabanga ng'omuntu akoze ekisusse Mungu n'akuyamba n'okisimattuka manya nti ayidde era toyina kuddiriza kakati njagala tubeere ng'abasogozi akasubi katufumitidde mu lyato naye wakati mu tufumitira mu lyato gubadde gunaatera okummuka tuggyemu ekigere sikeekana akaseera akatuufu ak'okuggyamu ekigere mu mubisi gw'enkyukakyuka guno ogunaatera okukola emberenge gunyumoke tunywe abapoliisi abasirikale sijja kukoowa kubajjukiza nti ensobi ze mukola mujjukire
bagamba bagenda tandika zivunaana mmwe ng'abantu temwamanya kye baagala bakozesa bagamba battise baganda bammwe ku oda zaabwe bagala babattise mikwano gyammwe ku oda zaabwe oli n'abeera nga mu butuufu omulaba wa nnyinda eryeti nakugapiga adui twende bwana naye nga adui gwe bakugamba muganda wo oli bubi ngono muganda wo era ne mu manifesto ye mwoli ofuna emitwalo 35 webajjako NSSF akyabiri 5 kikwata kikuyambe ki era kikuyambe kitya ona kubonyabonya kutumotte baganda bo yali bulungi era ne bwafuna omukisa ogudduka talidduka naawe teweerabira eyakugamba piga adui twende bwana yejjako dda omusango ye yagamba buli kyokola okikola ku loto kyakikola lwa uniformu ya poliisi agenda kudduka gwe bakwate ekiwedde ogende kalabbaako obwereera nti wakola bampande kusanyusa batakusiime gwate singa baali baakusiima lwaki totambulanga bo lwaki abaana bo tebasomera baabwe gye basomera lwaki ababo tebalya ng'ababo bwe balya lwaki ababo tebasula ng'ababo bwe basula ne gye mukoma okulwana beekuumire mu buyinza mmwe gye mukoma okubeera obubi abasirikale ba Uganda mwe benna akasoosa okulaba abalunda ebizibu ffe tugobaganya bizibu buli kizibu we kiri twagala kigobaganya misinde kutuviira abasirikale aba Uganda ate mmwe muli ku bizibu mukuuma ekizibu ekyammwe bye mmwe muli mu kukikuuma ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe tebasoma ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe balya bubi ekyo ekizibu y'ensonga lwaki muswala ne muddayo waka mu matumbi g'obudda nti maama omwana yakutumye ekyokuzannyisa ekyo ekizibu y'ensonga lwaki temuyina mirembe mmaka omukyala yakusaba ez'enviiri n'omugamba linda omwezi guggwe kugugenda okuggwako ng'owedduuka owagundi abanja nga tosobodde kufissaawo zimulekerawo za nviiri mu bupunze nti mmwe mukuuma ekizibu kyokka gye mukoma okukuuma ekizibu gye mukoma okuba mu buzibu nabagamba era nkyabalangira gye mukoma mukuumira mu buyinza gyagenda okukoma okulya enkoko mmwe mulyenga enkoko gye mukoma mukuumira mu buyinza gyagenda okukoma osula nga malayika mmwe musulenga embisi ye mmwe bitonde byenna akasoosa okulaba ebikuuma ekizibu kyabyo amagye ga Uganda ne poliisi yemmwe kitonde kyennaakasoosa okulaba ekikuuma ekizibu kakati nawulidde Museveni aye amagye aye militale aye poliisi ey'ekika kyonna ku nguudo ezituuka ku ddwaliro ensambya kambuze omumu wa bukuumi nga bwe bumu bwe mwamuwadde n'atafuna buvune nga bwe bumu obukuumi bwe mwawa Yasiini Kawuma nga bwe bumu bwe mwawa Rita Nabukenya bwe bumu bwe mwawa Dani Kyeyune bwe bumu bwe mwawa Michael Kalika Zigiwayini bwe bumu bwe mwawa Sweet Pepisi bwe bukuumi bwe bumu bwe mwawa bonna be mwatta ku 18 Novemba bwe bukuumi bwe bumu mu bupunze kapa eri mu kuuma mata oba embwa eri mu kuuma nnyama kyenneebuuzaamu ekyo kapa bagikuumisa amata oba embwa bagikuumisa ennyama obukuumi obwo bwe mutaddaawo bwe bukuumi bwe bumu bwe mwamuwadde olunaku olw'eggulo oba tubatende bwe mumuwa ennyo obukuumi obw'ekika ekyawaggulu mwagambye yagudde yaseeredde taseererangako bukyakula kutuuka wano bw'aba yaseeredde then mwe mubeera mutya much concerned bibakwatirako we yaseeredde mubeera mutya much concerned amagye muyiwa gaaki ku ddwaliro enguudo ezituuka ku ddwaliro musiba zaaki kubanga temujja kugamba nti tuli mu kubulookinga abantu bagenda mu akiseesinga wabula mugenda kugamba nti oli muntu wa buvunaanyizibwa tumuwa bukuumi nga bwe mwamuwadde olunaku olw'eggulo bantu mmwe tuli baganda bammwe uniform determining whom you are nkiddamu basirikale mmwe uniform determining whom you are
omusaayi gwe ogukulukutiramu gwe guditamininga gwani. Ne bwe ndiyambala ekkanzu nga ndi mu Kristo tekinfuula musiraamu era tekiditamininga kikyendi. Ne bwe nyambala omudaali nga ndi musiraamu tekiditamininga kikyendi. Kakati mmwe mwasalawo uniform ebeere nkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe. Uniform ebeere nkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe. Tetujja bakolimira ne tugenda kugamba kimu temumanyi kye mukola era tetugenda kukoowa gye muli kubanga bw'oba olezeka bebiko ne kakwonoonera totuga okayonja n'okomyawo n'olera. Tugenda bakwatanga abaana abatamanyi kye bakola era tetugenda kukoowa beesibako na kubajjukiza nti muli mu mbeera eno lwa musajja ono basirikale mmwe era kye mwakoze oba ono omusirikale munnammwe kye yakoze mmwe abasirikale tekyajjewo ofa yammwe. Ofa yammwe eyakakadde buli mwezi ekyaliwo ekyastandinze ate teweerabira yabasuubizi ba 2021 kitegeeza nti wayiseewo emyaka 5 ng'ate omudobonkanya w'ekonomi akyaliwo. Tujja kuzongerako. Mumuli baana tetujja kubakyawa tetujja kubanyiigira temumanyi kye mukola. Omuzadde tapowa omwana we naye waliwo lwatuuka naye n'atendewalirwa n'azaalukuka. Otherwise mwebale nnyo baganda bange ne bannyinaze mwebalire ddala mwenna abaasabidde His Excellency Bobi Wine, abaasabidde omukulembeze, abatukubidde ku busimu, waliwo abankubidde ku busimu yeeko yogeraye. Kati njogere ki? Njogere ki ku mbeera eyo eyabaddewo nange ndi muntu neekanga nga bwe weekanga. Ekyabadde kisinga obukulu kuwa updates ku bice ebiva eri sinze yeekolera itongwa kujja kwogera ng'ate olwedde waliwo obutambi obutambula okuva eri. Bannange nange ndi muntu neekanze nga bwe weekanze. Otherwise tubeebaza mwenna. Soke nkubire Seeka atuwe kudduwa tuve wano. Seeka nga takwata. Seeka matte Grace. Hello Seeka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh sebo. Ogamba otya mukadde wange? Mawulire si malungi gye tuli eno sebo, mawulire gannaku nnyo buli woyita wonna kwennyamira kulowooza kiki ekiddako babanga basobola okukwata ku figa ya Uganda ekwatiridde ensi babanga omwana omuto atayina na buvunaanyizibwa busobola kulabirira abantu babiri oba basatu oba bana okubeera ng'asobola okukwata emmundu n'agituuza mu bukulembeze w'eggwanga. Mawulire si malungi n'akamuganda wange. Si malungi naye sebe ensonga enkubisizza essimu Sheikh Sonko Haruna Badiru yakukusaba otuweeyeddwa osooka otwebalize Allah ku byabadde eggulo era omutusabire atwanguyiza atugondeze mu mbeera y'enkyukakyuka kuba kyembadde nsomesa wano abantu era atukuumira omukulembeze waffe paka mu Uganda empya era ne Uganda empya ginyumirwe gyalwaniridde agirabeko naffenna. Okusooka kansooke neebaze Allahu jalla waala ow'ekitiibwa omusaasizi ow'ekisa ekingi oyo akyasobodde okubeera ng'asaasira omukulembeze waffe pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'akyasobola okussa kubanga nkukakasa era n'ebyenjogera mbikakasa wallahi billahi wallahi Kyagulanyi n'abeera nga tassa mu kaseera kano nga ekyamuleetedde okubeera nga tassa kyavudde ku kubeera nga balowooza nti obuyinza mungi. Njagala okukakasa wallahi nsi teyandibadde na mirembe. Nkukakasa kino era nkikukakasa era nkakasa nga n'ababikola bakimanyi nti we bakolera ekikyamu kyonna ekijjawo Kyagulanyi
awo baba bamaze okutabangula eggwanga lyaffe newankubadde bagamba nti be bakuuma ddembe naye ate be baleeta okubeera ng'eddembe balijja ku bantu so be basosonkereza naye tulebaza Allah omusaasizi w'ekisa ekingi eyasaasidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga mu kaseera kano akyassa era nga akyategeera bulungi nsaba Allahu jalla waalu w'ekitiibwa ayongere okubeera nga amutukuumira kubanga Kyagulanyi n'amala akyankalana Kyagulanyi abeera nga tassa wallahi n'eggwanga lijja kubeera nga terissa n'abalowooza nti balina obuyinza nabo bayinza obutasobola kussa nga we baagala era tebayinza buyinza tebasobola kussa ssebo so kyenyinza okwogerako ku nsonga eyo Kyagulanyi n'amala abeera nga tassa n'abalina obuyinza akaseera katuukanga nabo tebassa ekyo njagala kikukakasa so nja kusaba Uganda yaffe n'Abannayuganda n'abalowooza nti balina obuyinza abantu bonna tubayise kyenkanye nga bw'oyagala obulamu naye wabwagala nga bw'olina famire naye lwalina famire siyinza kuva waggulu nga sisabidde ku mukulembeze wange edduwa nga neebaza Allah okubeera nga akyamuwadde obulamu ate n'okusaba Allah ayongere okumuwonya n'okumukuma ng'ali mulamu ja kutandika ne Al-Fatiha eno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatikikuutira nnyo nti omulwadde yenna wabanga alwadde omusabirangayo naye nga essula esookerwako ye suratu Al-Fatiha. Suratu Al-Fatiha eno agamu ku mannya gaayo ye suratu Shifaa, essula ewonya. So nja kusaba abawuliriza n'abalaba basome emirundi 7 nze nnyinza obutasobola kumalako njusoma mirundi 7 naye nga ngisoma buli kaseera naye gwe awuliriza osobola okugisoma emirundi 7. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Edweno ngisoma nga ngisabira Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency President waffe owa Uganda mu kibiina kya National Unity Platform na buli mulwadde yenna yakosebwa kubanga itongwa njagala okukakasa abantu bangi nnyo bw'oba olabye obutambi abaana bangi basambiddwa abaana bangi balinyiddwa so obuvuno obwabatuusibwako saba Allahu jalla wa ala w'ekitiibwa abeere nga abusaasira nga ngamba nti Allahumma rabbi عظم أذبر بعث الشفاء وأنت الشفاء لا شفاء إلا شفاعك شفاء لا يغادرها سقيما أي الله نسمو بيرنغو ساسرا مكما وانغي His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu الصلاة على العظيمة ربي أشعر عظيمة أي شيء فقا أي الله نسبو بيرنغو ساسرا روبرت Kyagulanyi Ssentamu اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أعطيتك ما استطعت أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق اللهم إنا أسألك خير ما في هذا الأمور يا الله وأسألك خير ما بعده اللهم إنا أسألك خير ما في هذا اليوم يا الله وأسألك خير ما بعده أي الله تكسب نفسي وتساس لروت وبرونج وولي مروناكو رونو روت ونوبرونج ولفنيما روبروناكو رونو يا الله تلابكو نسي يفنج يتوسو بكولembeze mu mirembe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Allahumma amin Allah ay Allah tukulidde ku mulembe Museveni ay Allah tuzalidwa ku mulembe Museveni ay Allah tuwasiriza ku mulembe Museveni twagala okulaba ku mulembe Mwagulanyi ay Allah twagala okulaba ku generation empya ay Allah twagala okulaba ku generation empya ay Allah kwenda nyine bitonde ay Allah kwenda nyine kutonda mukulembeze ay Allah mukulembeze mu Allah gwe malikul mulki gwe kabaka wabakabaka ay Allah tukusaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwe ku mukulembeze enseno ayi Allah tukusaba obumukulase ayi Allah tukusaba obumukulase ayi Allah naffe tulabe ku mukulembeze bwe ayi Allah tubeere mu nsi ya Kyagulanyi Ssentamu ensi ensuubize ayi Allah subhanahu wa ta'ala ayi Allah watugamba nti bwe tunaakusabanga naddala omuntu ng'alyazaamaanyiza ayi Allah tojja kubeera ng'omuvaamu ayi Allah nzikiriza nti tulyazaamaanyizibwa nnyo ayi Allah ng'abavubuka ayi Allah batukozeeko effujjo ng'abavubuka ayi Allah lijimu yeyagaliza yeka ayi Allah nkusaba ayi Allah naffe otukwase okukulembeze ayi Allah tulage ensi obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obulina okutambula ya Rabbi ya Allah Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya sibu
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Tweyanziza mukadde wange. Tweyanza nnyo. Sheikh Sonko Haruna Badiru. Bwensembyayo High Tower beera vigilant, beera bulindaala. Sigambye nti obeere coward. Ngambye beera vigilant. Kubanga gwalabikira mu butambi okubanga omanyi ekyabaddewo ekisinga. Baali kubulizaamu obujulizi. Kyentegeeza nti baali kubulizaamu obujulizi. Kitegeeza bayinza okukusaanyaawo. Bamanyi ky'osobola okukola ate oyina ettu ly'ekitereke kye walabye. Beera vigilant. High Tower todda waka eddwaliro ne bwe liba liwedde.